Uganda y'enkya. Berera emboozi twabategeeza omwezi ogwokusatu tujja kubeera nga tugoberera emboozi z'abankuba Kyeyo abaddeko mu Kyeyo ababonaabona saako nammwe abali eyo abali eweeru mwongere okumanya ebibaayo gw'atannakifo esinga osobola okukimanya. Munnayuganda alina essuubi ery'okgenda ebweru okwekolera ku nsimbi naawe oyinza okubaako ekimu oba ebibiri by'oyiga. Tukyatambula tuli ku luguudo of course tulina omukyala gwe tugenda okubeera nga tuwayamuuko naye era twongere okutegeera naye wetwogera essaawa eno tuva naye ku airport. Programu zino wetwazitandika omwezi ogwokusatu of course twakola partnership ne bannaffe aba Migrant Workers Voice betutambula nabo mukulu Kayonde ya Abdallah mwalaba stories ze of course ez'abantu abagibwamu ensigo ekibumba omutima n'ebintu ebirala byonna era bangi zabanyumira bulungi nnyo. Nyabo obulamu buli buti? Obulamu sebo bweyagala. Kakwati. Obulamu bweyagala. Nze ndyomu nkuba Kyeyo. Nakava mu ggwanga lya Saudi Arabia. Okay. Naye ntanagenda nina okubatandika ku stole bw'oba ova eno kwokola ki ko omutendero gw'oyitamu ogenda ate bw'oba otuuse eri n'embeera gy'obeeramu. So natandika genda nze safuna agent kale. Kamze wagenda mu ggwanga kyolegenze mu ggwanga ki? Nandi mu Saudi Arabia. Saudi Arabia. Yes. Agendayo mwaka ki ogwasokera ddala? Nagendayo 2019 etandika. Ogenze kukola mulimu ki? Housemaid, house manager oba. Okay. Yes. So tunyonyola ku engeri Uganda gye wavaayo mulimu ogufuna otya kampani ki gye wayitamu n'ebirala byonna sooka otunyumize. Nze kunafunamu olugendo lwange lw'okutandika kgenda mu nsi z'Ebuwalabu naba ndi ku Radio Palo nimpulirawo omusajja bayita Mr. Abdallah Kayonde. So nimugoberera nakwata akatabo kange mbeera mpandiika ngoberera oluusi Mr. Sonko Musa aleetako abaana bankuba Kyeyo abayita mu bizibu oba abavaayo kunyonyola ku mbeera. Naye oluusi embeera yabe ntiisa abamu bakubulira ebintu bayitamu ningamba sijja kukola ki sijja kgenda. Naye nakeera ku makya lumu ningamba nedda kansooke ndumba omusajja oyo bayita Mr. Abdallah Kayonde. So kwe kunoonya batuwendagiriro tugenda wakaliga wetukyamira. So nindinya boda ningendayo nintuukayo nimba member wa Migrant. So nibanda electing a company tunfu wampa olupapula lwo company. Wali tonava wano wasooka kuyita Migrant Workers Voice. Yes. Okay. Nasooka kuyita Migrant Workers Voice. Olwo kiki kye baali basically kiki kye wali ogenza okukimayo oba okukolayo? Yes, kinaba ngenzeeyo okukolayo. So nalaba bafa ku ddembe ly'abaana bankuba Kyeyo. Naye ebiseera ebyo ngenda emabega abaana baba balina ebizibu. Owulire omwana nakugamba kampani bali ku mativano baba baleeta ku Palo FM. Babaleeta nagamba nakubira boss wange tanfaako takola ki. Kati nze ni nkizuula kubanga nze waka sijja kulimba kubanga muzeiti yasomako kinene yasomako katini. Ningamba we basigenze nintuuka wanta watuufu nganze karo nifuna ekizibu anagenda kunyamba. So nyina okwesoba ki ku Migrant. Ningenda ku Migrant nibampa directing a companies entuufu. Okay. So ningenda mu company nintandika process. Twatandika process bakwaniriza bulungi wakatuuka. So nze tibyakola ki tibyakaluba kubanga baba manyi nva ku Migrant. So ebyange byagenda process by process. Naye ekizibu bye bino batutwala ku training center. So bunagenda ku training center namanyi ye fefeka. Fefeka twatuli bana nga 3 abagenda ku training. Okay. So twagenda ku training center eri side ze Kawempe eyo twatukayo nitutuka nasanga y'abaana ningamba bana balaga wane bana ng'enkumi 3. Abaana abo bwe waba otuuka bwoti ku training center awo kyokusooka babagalira muki babagalira mu kikomera tewali kufuluma ne babajjako essimu ne bakujjako ssente z'olina ng'oyingidde mu training center. Ne babayigiriza ekibakuyigiriza sooka kugamba bw'otuuka w'Omuwalabu osiimuula
okola ki ofumba olina okunaaba bwe bityo bayogera ne batuuka ku nsonga y'okugamba ngu katugambe boss wo aze kurepinga ne bagamba okola ki obuulira mama boss we anti yabeera boss we yes ate n'ekyokubiri ne bagamba katugambe ngu in case anything kizze ng'oba aliwo ekizze ng'olina okusala amagezi eyiza okole ki oba otoloke oba okube ku kampuni eyakuleeta naye kyekyeku kampuni ziba plan zaabwe boogera ziba plan zaabwe si bonna nandigambye abangi mwebali naye amakampani amangi tomukubira simu akufaako wano kati unamaliriza training ninkomawo ku office nze ninzira waka kubanga nambeera mu Kampala walukumpi abalala ne babakwatirawa ku kampani so nze ningenda eka nindinde esimu kukola ki kujja kugenda bweru so gwe tewasigalayo mugundi eri mu training center no twavaayo fenna of course nze twavaayo twaba tugenze nze yajja naki ne certificate naye certificate bakukkiriza zisomako otegeere kiri mu certificate so twazireeta parking bweziti tuziwa abannanyini office be bamanye basoma oba baba batusomeseza biki oba tuba tuyise tuba tutumanyi ekyo kyo tuba tutalina kitumanyi empapula ziri byonna bi documents okitamukizi bakutunako na kimu kusoma byonna oba toyina ki n'olugendo lw'okutuuka okugenda bakugambira at a point ogenda genda ng'enkya olina travel enkya bw'oba mugenda ku flighting enkya we bakugamba no tosobola tegeera ogenda kukola ki ogenda gendera ebiseera byabiri ebyo olunaku ndutuuka lwogenda nze yalabako ki nze nalabako contractings nze kennyini ningisayiningirawo ku office naye abalala bangi sijja kulimba nze nga nze nyeyogerako kubanga nze yalaba kola ki asayininga contract kati nandyawo nibaleeta abalala tugenda nabo nibagamba nabo bamigrant bajja bambadde t-shirts yes bambadde t-shirts za migrant so twatuuka nitugenda ku kisaawe naye engero gyotuuka wali ku kisaawe haliwo omuntu agenda nammwe bw'agenda nammwe natuuka ku kisaawe akoma wano ku department esooka kati bwe bamala kubacekinga apaawo awasooka yabulira awo tumuddamu mulaba yes nimwambuka nimugenda ku step eyokubiri oyagenda nammwe ku kisaawe yakolangana oyo baba traveling abaana ngaze company yes abava ku office bananyini bamu ku staff ya office so akwate kubo ye nakola kinabulirawo kakati eli ndowooza baba inayo omuntu waabwe kubanga ffe twatuukako nitukuba line nibalyoka mbatuze emabega kati nituyimirira kubanga yatulekedde enamba kwe kuva omwana omunagamba katukube wa ku kampani lwaki tutugenze kati nibakuba yali omukyalo ola yayekaza natuyita omulundi gumu nagamba mujje fena yatucekinga omulundi gumu netuyitawo ntuyingira mu waiting room kwe kulinya ennyonyi twatulwa kugirinnya ssaawa 2 saa 12:45 z'olwegulo kubanga zinaku z'omwezi 3 December 2019 so netulinya ennyonyi twatuli bantu 10 tugenda mu office eri abagenda mu office emweri wetatuuka ku kisaawe twalinya netutuuka Nairobi wetatuuka Nairobi netuvaamu netulinya ennyonyi endala kwe twatuuka ekisaawe eri twatuukayo 8 gwa kiro netusanga batulinze twatuuka ku kisaawe bwe tuti ntulaba omusajja tumumanyi yava from nowhere wetwamala okutuuka nitubatuwa emigugu gyaffe najja n'alaga ebifaananyi bwebiti era yabisookeza ku nze nebbali nitunulira yeffefe nnyini n'agamba mwanguwe saa 9 zigenda 9 gwa kiro nitwangwa bateeka mu kamotoka ka super custom alimu kateni okujja ku airport tomanyi gy'olaga n'atuvuga n'atutwalawa
n'atutwala ku accommodation. Omusajja balaga bulazi bifaananyi no discussion twali kwogerako yatulaga ebifaananyi n'agamba kale haya basi tugende. Nitugenda nitulinnya eyo motoka super custom eri mu kati ntolina wotunula. Musajja yatuvuga n'atuvuga kutujja ku kisaawo kutuusa ku accommodation. Kati n'olowooza oba kati tulagawa. We yatutwala nitutuukayo. We twatuukayo nitusulaawo. Twamala okusulaawo nibakola ki nitubeera emisana nitulya. Nibatutwala ssaawa nga 11 ku office basooka batutwala mu kano ka akatini. Yeri ya office, a part of office. Yes. Basooka kujja nibatwalako 5 nibaddamu nibajja nibakima 5. Kati twatuuka ku office nze ninkola ki n'abasooka kujja babosi baffe batudropinga. Kati wajja bosi wange sitegedde oba ye bosi wange omusajja mukadde emirevedu wano bweti. Tugamba bannange ono n'atwala ono oba ni naye nandi awo ekiseera kituuse bannange mpulira bansomye erinnya. Olwo nga mwatusedde Saudi Arabia oba? Twatusedda tutuuse ku office ku makya. Kati olweggulo 12 bajja buli ombosi wajja kukola kikutwala owuwe. Kati nibajja nibakola ki nibatujjawo. Nze basooka kujjawo kale ntugenda. Musajja yanvuga nanvuga essaawa nga 9. Simanyi gye ndaga. 9 hours ng'oli motoka. 9 hours kubanga yancuma wali zigenda kuba ssaawa emu eri twatuukayo ssaawa zigenda ba 9. Nanvuga nantwala waka. Kati twatuuka waka tutuuka wantu wetu tingamba oba tutuuse waka sitegeera walinka balaxi anti bazimba nnyo petrol stations. Ningamba oba kati we wano. Omukazi n'alyoka n'amukubira essimu omusimu azijjawo sibitegeera. Kati twatunate yatuuka waka n'avaamu n'agenda n'angulira ki ebyokulya ng'omuntu kale eyo waffe tubiriiyo. Banga yangulira juice ng'obucupa nga 6, nangulira amazzi nga 7, nangulira keeki nga 10. Kati fe eri tusoma training awo nezaawo mwenda nga tonnafuna kyakulya kyonna nti oba mmere yiino olya n'abandidde ku office. Gina sembayo ekyokulya. Kaakati eri ku training center batusomesa bagamba ntino omusajja bw'akuwa ekintu tokirya olinde mama yakola ki yakuwa. Kaakati nze saabiryo era nabitwala bulungi watuuka waka nimbiwa mama nangamba bibyo. Eno mu training ova Uganda bakugamba nti omusajja oba ebyokulya byonna ebikuweebwa nga toli wa mukama wo tobirya era tewalya mukama wo mukyala. Era saalyako nekamu kubanga nakijja eri ku training center ng'omusajja bw'akuwa ekintu atali mama omukyala tokola ki tobirya. So saabirya. Twatuuka wakatana tuka. Ngano motoka yabikugulira nakugamba nti bibyo yabingulira nabikuwa ng'omuntu totegedde oba byange oba kubanga yatamanyi Luzungu n'Oluwarabu tisirumanyi. Yes. Kati twatugenda tuuka waka nitukyama awantu nakola kinambuzo ine simu nimugamba esimu yiino nangulira line. Bwe yangulira line ntutuuka waka ebintu bya mama biri bampa ninga mama ebintu bibino. Nangamba bibyo. Kati kwe kugenda ningenda jinagenda jabe ebintu nabitusiza mu store like store aliyo fridge ebintu byawe byaki bino bafumbisa ensaniya z'okulirako. Kati we natwala ebintu byange kati unabitwala niwasooka nibamanyiza emirundi ebiri nsula mu rooms y'abagenyi abakyalo wa mama naye abantu saaye baka mbeera nkaaba awo ntanaguma ne bulungi bantu bantiisiza tibeebaka basula batunula tosoba oba wakateekako omutwe bwoti n'owulira tututu abaana badduka n'ogamba oba kati lunaku luno bandya simanyi nakumanya. Kati nimbeera n'entiisa eyo y'amaanyi ng'abaana badduka ba mu nnyumba batambula basula batambula bo tebeebaka. Kati abaana bamala obudde banyekwese banyekweka
kakati asigalawo omu maze ennaku ng'ezisatu kati bo batambula batera kugenda w'abalala kukola kikunywa gawa caayi bwe batyo kati nasigalawo omwana ono oyo omu naasinamutegeera ngu waliwo kantu kati akamubula ku mutwe kati omwana oyo yajja n'ennusu 5 ezeeri kubanga eno waffe 5,000 omwana natandika kikola ebintu by'obuseegu ati ennaku 3 maze mu nyumba. Omwana nga wa myaka emeka bwe wamula? Myaka 25 naye alinka wa myaka 2. Amagezi ge kali. Kakati nimugamba mu luzungu toyagala mama sala obulago oyagala ki? Nimugamba oyagala kyonjagalako. Kakati omwana nakola ki? Nanvaako ndowooza binayo gasti yabitegeera. Nakola ki? Nanvaako. Kati olwaddako nisanga eno ginateeka ensawo yange bayida ngenda kayita akasitowa kubanga yembeera gituyitamu so kyekitulina okukola kyokwogera gavumenti etereeze kubanga si byangu. Kakati awo kale nasulayo ennaku 3 nubankomyawo eno mbagamba nyalewa nasanga waka ayina ekitande ye mama n'omufaraso kati abalala bebaka ku blanket wansi era nange omusajja yayitiramu yagenda nangulira omufaraso nangulira blanket ne pilo. So eri bw'otuukayo bakuwaako ennaku 2 kumpi oba 3 nga olina kubebaka ku kitanda? Nedda nze saayebaka yangulira ng'abaana bebaka ekitanda ekyakirina mamayika. Yes kati nze nangulira ki blanket again ne pilo. Nteeka wali mu kasitowa kange ninkola ki ninyebaka naye ekyanziwalira basuulasula nnyo obusente. Obusente babusuula naye lumu nabusuula mutima nigunga nimuyita ningenda nimpita omukyala nimugamba jangu sente zino zaani nayewuuza nagamba anazisuddewo ningamba nange simanyi anti eri batuyigiriza banga sinayiga ki lulumi kozesa body sign. Yes oba olina okukolesa body sign gamba simanyi biki kuva we namuyita ninkyumulaga tiyaddamu. Okusuula laka obunusu sente yazisuula obunusu bwa 2 ebeera 2,000 gyeno bwe bityo. Ekigendererwa tewakimanya ekirimu ekyo? Ekyo nakimanya kubanga eri navaayo batusomeza ngu bo basuula sente naye bw'oba otuuseyo tokwata ku sente zaki z'omuntu. Ekyo kyonna kyo nakola ki ninkitegeera. So abaagala kumanya oba oli mubbi oba toli? Era bamanyi oba oyo mubbi kikati emyezi 3 eyo tukiyita probation emyezi 3 ofunamu teasing mungi kubanga abaala bono nja musobola oba sijja musobola naye nafuna okusomoozebwa kungi mu nyumba omwo. Ekyokusooka okulya naba sirya nkoko nze n'obumbeere ne Uganda sijirya. Ekyokubiri emmere bebaagala bakole ki bakweweere bakufuule ng'omwana omuto omanyi omwana omuto yakusalirawo oba ogenda kulya ki kino kati natuuka olubuto nolwesiba kubanga yaba yebaka bwavaayo kubanga emigati gyabwe babeera nayo naye takukiza gitwala babeera mu kisenge kyabwe. Bw'oba ofunye ekintu olaba abaana bakutunula bubi kati ningamba oba nkola ekikanyesanyuwa oba nsooke ndindemu ndabe kati kangende ku kyokunaaba okunaaba omukazi tayagala naabe. Eri bw'obeera eri bwe watuuka eri nga tebakukiriza kunaaba? Nagezaako omukazi tayagala naabe naye gamba naaba mpiikinze migrant naye bitananyingira. So ningamba bw'oba omukazi oyo kingenda mukola buli ku makya kanzuukuke naabe nga tannazuukuka. Bo bati tiyaba tayebakooli n'abaana wadde baba basula bakola kibeebaka nga 7 kale saafunako mirembe tuwali kinayegalira nze kugamba ekyo just naguma bugumi. Kati naabo omukazi nayomba nalyoka nayomba essimu line yakolako ennaku ezi 2 line gibampa nibimala nibivaako
line nevaako kati mbagamba banteekeko wifi tebaagala mbagamba muteekeko wifi tebaagala obujja nubufuuka obujja omukazi yalina abalenzi bokka waka nze muwala nzekka ndowooza talabangako muwala takimanyi ng'oli muki oli mukazi olina okunaa kubanga abantu beeri tibanaaba kyo kyamaanyi ye bwayekubako kafyumu ke aba akoze eki so gye wagenda okola kiri genda okugamba si kipya bo obutanaaba so si kipya kya bulijjo yes bw'aba agenze onaakola ki wuzo ye n'asaala aba amaze okunaaba tayagala kumanya kati nikinzuwalira esimu yange abaana ne bagiblockinga bagiconnectinga ku wifi yonna ne bagiwa naye balaba messages zijja nandi mu WhatsApp group ya migrant balaba messages bamala ne beewunya kati lumo nasanga beebuuza bokati babitegeera katakamu ne katranslatinga ne bakola ki nindaba beebuuza naye ne bagezaako essimu kati simanyi bamanya amasimu bo omwana bali bamanya amasimu kubanga omuto bebi unaabandera wa myaka 15 addako myaka 2 omulala bebi asembayo oyo emyaka 25 kubanga baba bebi ole byakola bya bebi sinakutegeera oyogera bebi ate emyaka gyoyogera mpulira gyawagulu abaana b'abawalabu n'obwaba gwe okwoyinkana akulaba bebi esawa eno ndi bebi omwana w'omuwalabu tayogerwako omukazi n'abeera mukambwe kugamba ku lwabale omusajja bwe tugenda buwalabu ono atudde wano ku kamera bebi yennyini oyo bebi ne Mr. Abdallah bebi yes Mr. Abdallah ngali myaka egiwerera akagisuka bebi editakula omwana w'omuwalabu takula kamuzibe mutuuka era nabo kamuzibe oboolera myaka 25 kukute oba ayinkana gwe okutta omuwala oba ono akutta abeera mwana gwe maskini gwe okoze ensobi kitegeera gwe aba akoze ensobi naye mwana omuwala butakaduwa ate takula abeeraawo so kati embeera yatuuka n'ekaluba ningamba oba mukama katonda nve wano omwana omulenzi oyo ow'emyaka 25 oyo kati yaba abaza ngenda kuyuwa ki kubanga naba amala emmere ngenda jiwa nga walako nfulumako ekikomera kakati omwana mulenzi ajja ayebakanga ku musenyi najjama empale bwereere nayebaka kati olwo olunaku ninvayo maama osimanyi oba yaba nkuba bisirani maama we nalyoka nakuvumira nze omwana w'omunyankole bannange nakuvuma n'ogamba oba kati mpitewa kati onalaba embeera eganye ekirungi kati nakubirako madamu wange we company abantu alo madamu oyangamba ngwe kikumanyira kyesooze ogenda onaabe by force yes aba company abakutwala bwe bakwanukula bwe bakudda kweyangamba kati nindaba kisijja bitegeera bino ebyangamba omuntu eri batugamba omwana w'omuwalabu ye boss naye kati ningamba nyina okusala amagezi omwana oyo bwe tumala okulya bwe tuti afuluma olowooza nyina appointment naye alaba nnyozeza ebintu maliriza ngenda tutwala ku yuwaki n'afuluma nikinzuwalira kati ningamba kanziye ngambe maama we bwe natuukako nasimanyi luwalabu nanoonya byokwogera nibindema kakati bwe natuula nyogere naye sitegeera byingenda kwogera naye kati nvuddeyo omwana mulenzi oli simanyi na linnya lye erinnya mugamba ly'omulala ate si ye kati nyagala mubuulire embeera kyakola nti bwe ntwala emmere nimusanga ayambadde bwereera ntunuzamu obwereere bwe sibitegeera siina kyenyumya nasutukawo busutusi nambuuza yampita paapa nambuuza paapa wiki sibitegeera ningamba kansuke omukazi muvire kubanga byansukkako siina kyemunyumiza indako bw'otuukayo communication oba wali eri temwina nga wakatuukira ddala okitwali direction zonna apart from okuva ez'omu training oba ki nti communication okulaba nga language barrier yevaawo nti oba okuwuliziganya oba okwogera nawo mu lulimi oba lwotegeera oba nakyewali obategeera batugamba oluzungu naye abantu beeri bange bamanyiimu yadde naka nekamu ninfuna okutulugunyizibwa sisobola kwoza ngoye
engoye nyino zoza naye kubanga z'abalenzi sikwata ku ngoye z'abaana yalina babiri bamagye kati abo bwe bajja nze awagenda kunvuma afula ekisiimuula kubanga abaana be balenzi bajje naye bwe naalaba ntandise kupikinga migrant counseling ba counselors olusi Mr. President asindiseyo audio kati ninkwata audio ejo nimpulira nsobola kweyimirira nange ninyogera bwekiti omukazi yasukako n'obujja nimugamba mama simanyi nagenda ninsaba wifi bajimpa nza yaye connectinga kubanga abana batu bamanyi luzungu kati naye connectinga nibagenda kuzijjako nibigaana nange naye connectinga nimba blockinga yero wange kati nibagezaako kyamala wiki namba nibansindikira n'abaaki aba company n'abaaki aba wifi nibankubira essimu kati wabankubira essimu nange nimbagamba mwe part of this family nibakola ki nibanvaako kuba bamanya nibalinya nibagendayo nibakola ki nibagiyiwa kati yonna madamu bagiyiwa kakati embeera unala eyitirire nimusawa wifi nimugamba mama wange mukadde si nze muwala nzekka waka taata yafa awo namuttawo nimugamba taata yafa nze muwala nzekka nyina abaana bakulu mama wange mukadde nyina okukola ki nyina okumulabirira so munteke ku wifi nibanteekako mpola wifi esimu kati kyenakola embeera endemeredde nafuna omuntu e Uganda ngeze kusimawo nanconnectinga ku WhatsApp ku namba eri eno naye nkozesa WhatsApp yeeriwa e Uganda eye Uganda eno nkozesa WhatsApp yange eri nkitegedde yes eno yo code bamwereza niyo nkitegedde kugamba embeera kubanga nasaba simu nisaba line ebintu nibigaana omukazi nindaba obujja buyitiridde kinakola nagamba kati ebintu by'okukola kikankole kikansindike ki kanyingire mu inbox ya Mr. President nyogere naye kwe kuyingiramu abantu bayinza obutategera Mr. President bayinza okulowooza president omulala osobola buli ya president bw'oyogera ningamba kanyingire mu inbox ya Mr. Abdallah Kayonde alwanirira eddembe ly'abankuba kyeyo so ninkola ki nimukubira nimubuulira nangamba wabawandiikira ereta ningamba nedda kati nangamba bawandiikira ereta nintuula wansi nawandiika ereta wandikira bana bali bakama bange nawandiika ereta nangamba omala ogisindike eriyo yaaba erinkambwe nange nagitunulamu oluvannyuma ningamba bannange obwongo bwabwe bwakutte ice ningamba mumanyi mu contract contract eyogera bwebiti kati nze oli katono yanga Mr. President wa migrant bwe yangamba olina okusooka thanks obeebaze okola eki kati nze saabeebaza ebbaluwa teyali polite nagamba mbeebaze bankoledde ki ku mutima mpulira obusungu kati ninjumusi nagamba wagiwandise n'ogiba ningaba nedda sinaba nagamba togiba nansindikira endala ye nawandiika entuufu ginyina obawa ninkola ki ninjikopolola ku ki ku lupapula ninjibawo naye nagiba tubategeera omukazi taagala naabe omukazi afuuse obujja ku lw'abaana omwana sirina kwemubuulira olw'omwana naye yafuuka omuseegu sijja banange ensi yonna neekola ki bayefuula nga batagitegeera kati kwegamba naye bano nimpulira obusungu ningamba ino kampani yandeeta lwaki bo tuba following abaana kati kwekubira madamu gwomuwe kampani yabakubira esimu tubagikwata nebagaana ogikwata kubanga omukyala n'omusajja baba balina ki obusimu obutini kati abaana be balina smartphones kati bw'oba kyagala kisooka ku omwana bw'ayagala bidiriitinga tayagala kumanya kati ningamba bino ebintu byakwebereramu nagenda ku Facebook ninzijayo omusajja muzungu ekifaananyi ninfuna abannayuganda babiri ebifaananyi abasajja nimugamba mama ze nimbimutwala nimbumulaga nimugamba mama sirina kinjagaza bano abasajja bange babano basatu balaba fe Uganda omukyala yamanyi choice oyo bwantabula ngendawo nnono bwantabula sirina budde bw'abaana bo kati omukazi omugamba olulimi ki mu luzungu yali abiwulira osimanyi ntandise oyiga oluwalabu
emaze emyezi nga 6 ngulubana. Kati ninkola ki nimba mulaga kati unamulaga nasanyuka nnyo nagamba nalaba omwe nagamba olina n'omwe ningamba ye sirina budde bwa Muhammad ndosa amaso yagatadde oyo w'amagye omukulu omwana omukulu ngamba nedda kakati ndoza nibalaba nerileta nibawulira batiddemu nibagamba lwaki agiwandiise kubanga bakatereka oba bano bagenda kirabika bagenda ow'omuntu nakola kina translatinga ne bategeera kuva olwo kati ne batandika kukendeza speed kati nyingira okusanyukira ekyeyo ntandise okugenda nsanyusanyukamu mu kyeyo myezi 8 bwe nayingira mu gw'omunaana. Ekibuzo kino kiringa ate era ndowooza nnyo kikubuza ontayinza okwebuuza wamala ebbanga ki nga tonaaba sinasetolinga nabo emyezi 7 lindako ekibuzo kino tutte ebbanga owedda nsonda amaanyi n'obuvumu obukibuuza nga mpulira kiringa ekitawulika bulungi emyezi 7 nga tonaaba naaba naye nabisa force yes nankozesa force buli ku makya nina okuvaayo oba yaga tewali kukwata ku kintu naabe yes ate nimulaga nze nange nze n'engoye zange sijja kwambala ngoye emirundi 2 kubanga na veno Uganda baze engoye zange za wiki ennaku 7 luno ngenda lwambala mande mpaka ku nnaku 7 engoye zirina kyemulaga naye ngenda kwoza bya lutalo okunaaba bwasanga yakuba olugi olowooza oba nzisa omuntu ningamba sirina kyakukola naye emyezi 7 bwe yaggwa naye mu ebyo byonna afumbafumbira tubansosola gamba kubafumbira yes mbafumbira naye awo emabegako nyerabidde ng'emyezi 6 awo kati lumu omwana yajja bwe yava eno azze waka kubanga batera kujja mu weekend lumu ne lumu aleese ennyama n'engamiya kati ninfumba bulungi nafumba omuceeri nimbafumbira pilawo kati nanze ku airport mu abantu musaaga abaana nibawaana nibamugamba nibampawana papa fumbye bulungi omukazi yanyiiga yagamba kati nsobola kuzza ku airport saawa zino olw'okufumba obulungi ng'akulanga kufumba bulungi nimugamba mama kiki nagamba nsobola kuzza ku kisaayi ng'ofumbye bulungi ki omuceeri kati ekyo namala nakivaako kati eng'emabegako nambuuza ngu Uganda naffe tumanyi okufumba tukoze eki nimugamba mama nze mbadde ndiko n'abantu ki abantu abangi benjawulo e Uganda atabeerwe nagamba ye kati nanyina engoye zange awo tutandika okunyumya mpolampola ndowooza kati awo natandika kumpikinga ng'omuntu ovunaanizibwa olwalaba ogenda olaawo olutegeera muwaye ndutegeera mubuulirirawo kubanga ebiseera ebimu yabajja nankambuwalira ebiseera ebyemabega naaba nkaaba bwe naaba kati bwe bwokaaba ayongeza nayomba abaana kati bo beekweka ne babeera basekeeyo basekereeyo kati awo myezi egenda wera ne audio gamba zinaba mpikinga migrant counseling guidance so nimbeera mbikola ki mpikinga kati nyimirira nimugamba mama wanzije Uganda naba nyina mama emiri Uganda nawe kati gwe mama wange wano eje mbeera y'okukola bweti nedda esaawa zino yegwe mama wano yegwa nvunaanizibwa kubanga nange nanyina mama tanafa waali kati naye nalaba bintandise omubuulira atandise okukola ki okuba piiking kati ekizibu ekirala kubanga nana abanyigira saagala nakulaba mpulira ekiseera bwe kituuka ningamba omukazi ono bwasituka mulwadde mpulira essanyu olw'omwana olw'omulala ono oyo omuseegu nimpulira nyagala aveewo ng'olwo obusungu bukususseeko engeri gye bakuyisaamu obusungu bunsuseeko kati kwe kufuna rediyo emu bano bapasita Tom ezitamba audio kati nayogera kugamba bw'oba olina mukamaawo akunyiziza oyo bebi mutwale nga bebi oyo musabire Katonda yalina emitima gy'abakabaka mu ngalo mwe abaana mubeereyo buwalabu nomukabo nomwekabisa obuzigamanya bwaki bwati ayogera ningamba omusajja abo ayogera kunze oba
kati nawe mbya nindamu ninfuna ki audio Mr. Abdallah gisindise nagamba mubeereyo nimutitira ne babbosi bamwe mabiki ningamba bana abasajja nga banzijidde kataawo ninkendeeza speed y'okukaaba ninjikendeeza kati ninkope kyoli Pastor Tom nagamba be balina emitima gy'abaka Katonda alina emitima gy'abakabaka mugalo sooka okwate ku bantu bano yesaala ginabasaba yokka kati nibagenda nibakakamu nange mwatu nibatandika okunjagala tunyumya wamu wekyatuuka ekiseera kati ntugendako waba mikwano gye abo batambula babiri awo gye batambula bagenda kunywa bugaawa chai Ninge banga lyonna oyinza okulowooza okibanga nga lya myezi mekali wamala nga temuinteractinga bulungi omwezi 8 ngenda kutereera mu gaapu namala emyezi 7 mu nyumba y'Omuwalabu tugulwa naye ekirungi sente kinyerabidde bagambako emabega sente yabasa kugamba nze nabanyina ki connection emabega kubanga nakibuzaako abaana nagenda nabo bangamba tubayina nze nabanyina nanyina fayiro alume emyezi 24 yes yemyaka 2 bwamala kumpa sente nyina okusayininga nitekako ekinkumu naye nasayininga so eno ye payment ye engage yali asasula bulungi yes asasula bulungi kufayira era emukola ki emunyiga ya kampani eri ginatuukiramu kubanga nakibuza abaana abalala nibangamba tubayina contract ya yes yedu contract naye baba wa fayiro nze baba wa fayiro twatulina fayiro nsayiningako naye nasayininga yes kati bwe myezi woba osayinize myezi 4 ayina ozukuwa mu ngalo maze osayininga yes kakati embeera nitugitambuza bwetu kyotatuka ekiseera mukama wange naye nawulira ati ndoza nantegeera kubanga bwe nayingira mu nyumba bunalaba embeera eriwo ekyo ningamba kinyina okwewala wano nze mu nyumba Omuwalabu mbeereddemu simaguka mu fridge sigenda mu kongo nzijamu ekyokunywa kwembitaddemu sijja kukikwatako mpozi yakimpadde ate n'ekirala nimutegeeza kubanga abaana be yategeera nguba abaana balenzi nyizo batusako ekyamu kuba kiyalowooza z'omwana omulenzi bwampa ekyokulya takimpadde sikirya ndinda mama akole ki akimpi kyenasigaza mazzi gamba mazzi gagali awo just mugenda mukola ki numunywa mwena amazzi weegali naye n'olaba kimuluma tala semakula sikola kisirya kyatampadde ate nimulaga sirya ekintu ekitali kisiringe alina okumpa ekiri siridi n'obwakirekawo asooka kulyako nakola ki nampaako ebyo nimumutegeeza ate n'ekirala abaana abamu bala abantu abangi takutwala ngu alina ekigendererwa kyaki ogenda kukola abalina ebigendererwa bingi kati nimulaga omanyife nga abakyala oba ogenda mu nsonga nze nava Omuwalabu simusabye padnage nemu simanyi oba yaba atula ayewu kubanga ze nagenza mpakinze ebyange nagenza nyina ebintu byange oluusi kugamba ku lw'ebbugumu batera kutuwa zino kyusu so nze naba mbuzinga bulungi mirundi nga 5 kwemukaaga awo ninkateeka wensula nikekwata bwe kati so gamba kakuyambeko kulwa omusana guli gwaka in case kakoze ekyo kajeyo ka ofrasinge kagende osigala oli safe teke yakalala kulwa omusana kuba omusana gwaka nizigenda kuwera sawa 2 gwekiro owulira oyocha n'ekiro bwe bantu bakuteereddeko AC oba owulira ofa kati embeera bwe yatuukaawo tutuuse obudde bugenze tutambudde omwaka tugenda gumalako ekyasinga kisiibo kire ekyasooka saabitegeera bulungi ndowooza nankyali mugenyi omwaka ogwasooka guwedde tuyingidde mu kisiibo banange ekisiibo kyankyalengi nga jjukira emabega saakitegeera kiri ekyasooka awo boosi yapiikinzawo asobola kukola kyasobola kunyesanyuwamu yandeekamu kale n'obwayomba kubanga lumu yakyankalana n'omwana we yakyankalana n'omwana
omwana bwe yakyankalanya naye bino byokuyomba omwana nakyankanira ddala najjayo embunda abakwa amasasi nze nabeera mu fumbiro saagala fumbiro nisigala nkola emirimu gyange naye ekintu ekyo kyabatiisa bo bonna badduka waka ne bagwa ku lw'omwana ajjeyo embunda agenda bakuba amasasi nze saagala luggi olw'efumbiro nasigala nga bulijjo ninkola emirimu gyange mu fumbiro kubanga era efumbiro balina amafumbiro ganyirira eno waffe kyekisinga ndowooza waabwe kibasooka okukolako luba linyirira lutunula ng'omuntu nimala ninditegeka bulungi nizijjawo bino babadde balya nimpatereza bulungi nebatya ne beegamba ono oba muntu kyono tebalina mugwa kutya kwonna nti saatya nabalaga sijja kutya nabeerawo ningamba sijja kudduka bo bonna ne badduka kati kuva olwo omukazi yatandika okuntya n'abaana ne bantya ne bagamba kirabika ono kati nantega walabyeyo embeera eriwo najjayo ki najjayo embunda ey'omusajja nangamba eno ogimanyi nimugamba eyo ngimanyi nagikwatako ne Uganda nimugamba ngimanyi kuva olwo tebaddamu kukola ki tebaddamu kuntwala nga bulijjo kati natandika okumpiiga kuntwala ng'omwana ebiseera ebyo yatasobola kundeka newaka kati natandika okundeka waka galaki kugenda wa maama we nandeka waka n'abaana balenzi naye bw'aba tampadde ekyokulya sijja kulya byabalenzi n'obanyegayira yaba alina okuleka ndekedde bubisikwiti biki oba olusagambe nfumbe kati mbadde ntuuseemu idi yatuuka ya 2 tutuuseemu idi kati twatuuka mu idi nze manyi bino ebyowaffe eno idi olaba baffe abasiraamu baffe eno buli kimu olaba basanyuka ne bafumba naye kati bali bamala okusala ebisolo byabwe bamala okusala kati bo bagenda tambula genda wa tuli mu kikale tutandise ekisiibo nekyakinduma nze afumba bo beebase ninfumba bwe naaba nfumba kati ekiro saawa 9 ngenda mu ddungu kubanga kitwatuwa emmere waba wali mu ddungu ngenda mu ddungu kuyiwa emmere ningezaako okubuulira omukyala n'akola ki nagana naye ngendayo kya bulumi kati wabali omusajja oba balina oluganda omusajja naye bw'atagetinga muzeeyi mukulu akuze bw'atagetinga nfulumye naye n'afuluma kati nange ninyeteekamu eno entiisa yaabwe omanyi bo batya abasajja nange nimulaga ng'omutya sigendayo sibitwalayo kaakati ebyo ebiseera nebizitowa ningamba oba nja kumalako nti ekisiibo nimunyonyola nimugamba amaani edda eri sijja kugendayo nakola ki nagana nagamba olina obitwala kati bunaamala ningamba omutima kale nuguta omutima bwe gwata ningamba kangende ekibaako kikole ki kibeeko kubanga omala n'osalawo na mutima nalwo omutima guganye okoze buli kimu biganye eri tuyita mu mbeera tuyita mu mbeera neno omuntu n'obwafuna ekizibu kitya mu Uganda tasobola kufuna ekizibu ky'omwana we kukyeyo kyakola ki kyatukamu ninkita nsaba Mukama Katonda ningamba ekisiibo kino kigwewo kisiibo kugwako bulungi batuke ebiseera by'okusala ebisono basala mmanyi tugenda kufumba nga bulijjo tulye bagenda omukazi n'agenda n'omutwe gwa stove yagenda n'omutwe gwa stove kati we yagenda n'omutwe gwa stove tangambye ogenda kulya ne bagenda eri ne bakola ki bono balya nze ningamba nja kubeerawo sirina buzibu so bagenda ne stove gundi omutwe gwa waggulu yes n'agutwala kati nze ningamba sirina kyakukola omugezi kankole ki awo kandinde gye banajjira wendiira kati bwe yajja n'ayewunza nagamba papa tofumbye biki nimugamba sifumbye kubanga onansabye n'ekisa Katonda kati nange ntandise okuteekako plastic smile kubanga bwakulaba okambuwadde akweralikirira kati ningezaako nseke nabo nkole ki kati kyatuuka ekiseera mbamanyidde kati awunakaba manyidde n'agamba nti no ngu sente ziweddeyo
akole ki antwale bantunda walala. Oh, okay. Yes. Nga contract eweddeko oba? Contract egenda kugwako esembera. Kata yatanda kyogera bulayo emyezi ena. Kati nangamba bakole ki bantwale bantunza walala. Nimugamba nedda nnyabo. Nze nga manyi mama Nola Aida Swahili. Nangamba mafi furusi nimugamba nedda bwoba oyagala sijja gendayo. Ntubeera wao kati watuka ekiseera twaba tulyawo amaze mwenu byerabide kwanga baba byetegese nze nkola emirimu gyange bulungi maze najja nagenda kuva eri kuyuwa emmere nga saa 7 tumaze okulya maze okukola emikwozi nasanga buli kimu kyonna akisudde wensula ensawo yonna byonna bijjeemu byonna bisudde nangamba ateeke engoye mu nsawo nemubuuza nnyabo ntwalawa nangamba mafi fulusi nimugamba mafi fulusi nayo ntwalawa nangamba wantwala ku makitaabu ku office kati ninkola ki ningamba kankole ki kangende ndabe janteeka tunabirabe kubanga baatu bamanyi ki kubanga nange bw'okyankana n'olwala bw'oba tolwetaaga oba bwakoye obwongo oba bwakutte ice oba bwaye kyayedda ningamba kangende bikole ki binyonyole eri ku office ninkwata ekkubo nibantwala bulungi nibanvuga batuga saa 3 atuukayo basawa zigenda mu 3 awo yavuga kubanga bwa buli kiro wetatuukayo nintuukayo nimugamba natuukayo nibamubuuza kiki nange nibambuuza kiki nze ku office nimugamba simanyi ekimutuuseeko nze najja kukola ate najja wuwe ngamba sente ziweddeko ate ayagala kunteekawo saagala kati oku office kwe kungamba naye kiki nimugamba simanyi babuuze simanyi ekibaliko emirimu gyange mbadde njikola bulungi nga bulijjo namba wadde sente emyezi egyo 5 kunsindikira tiyazisindika kati najja nazikofi nibambuuza omubanja myezi meka nimugamba mubanja emyezi 5 nazibawa sindike babadde tubanampa ki bank slip kati twatuuka ku office nibababuuza sente z'omwana ziro nibagamba zizino wano kati mukola kinaza zisainingide ate tumuzisindise nagamba amanya babadde agenda zisindika amanya biki bwe bityo kati kwe kubuuza eri ki kwe kubuuza gwoyagala ki ningamba nyagala kuddayo nkole malirize emyaka gyange emeka emyaka 2 emyezi 3 ngimalirize ngende kibalo kyange kubanga nze nava Uganda nsainize contract nyine ekibalo nanyagala obukadde 5 obwe Uganda kakati mbadde nakawuza 25 naye obukadde 25 sinabufuna lwaki yakola ki yagala kuntwala ntanamaliriza ki sente zange yandirese ninkola awezo nandizigatiddeko nifuna plan endala nibogera n'omusajja yali mukambwe musajja tayagala kakati oli kwe kujja nankwata bulungi nangamba Carolina omanyi kyoyina okukola enyongedde neni omanyi kitugenda kukola katufune kitukolera bana abantu kirabika balalu kyoyangamba kirabika balalu so tugenda kukolayo ki tufune wetusayininga wonna wogera kubanga omusajja yanyiga yagenda asobola teeka ki mu passport yange nteere mu stamp so nawandiika mu Luwarabu side n'endala ndawo responsibility zonna for 2 years nkoze eki nzifunye kakati ninsoka ninyekene nnyo olupapula ninsomako nindaba Luwarabu kati nindaba Luzungu ningamba kubanga omusajja baganye kumpa exit kufuluma tebagala kumpa exit nkole ki omukazi akkiriza omusajja yagamba talina sente kati abala process eyo yonna agenda kukola ki kubanga bamubalira
eya tiketi nibamumalira sente za Interpol nibamumalira sente za medication ya COVID. So ya test COVID. So nalaba sente nyingi omusajja nagamba yetakoze eki tazina naye omukazi yayagala nkoleki ate tutuuse wali omukazi akaaba kati alaga ngu anjagala nnyo nange sitegera ningamba oba bano bali kuki kati omusajja yalemerako balaba ofisi nimbagamba sirina walala wekola ki wenyina okulaga bw'oba kiganye kubanga najja mu maka gano mbadde nambuza obadde okyaba ningamba mbadde nkyabaga mbadde sirina buzibu nabo kubanga bye babadde bakama bambi kati benyina okubeera bembadde manyi kati gimuntwala oba gwe ofisi wano gimugenda kuntwala simanyi gye muntwala ebintu bwoba biganye bampe exit nkoleki nfulume kati oli kwe kumpita twatulinka bali mu kooti kale kubanga bali baboogera kubanga tubabitegeera luzungu oli nkozesa oluzungu n'oli kati bo tubalina kibategeeramu kati oli kwe kumpita nagamba omanyi kati bano abantu tugenda kubalimiramu okoleki ogende baku exit signinga ku lupapula osayinga endawo responsibility zonna ozifunye okoleki ogenda omusajja nayeleega nze ninsayininga nindinda bakoleki bakole ekiddako kati olwokubamatiza ndowooza yamanyi n'ennyonyi teriiyo nagulirawo eya tiketi ku ssimu owoku ofiisi nagula eya tiketi agigulira ku ssimu nagamba mulete sente zaki za COVID baganye ngunze nsasule zange zezimbadde niba sijja zigula ate nyagala kukola kinyagala kuddayo kubanga onasobola kugamba mbatye nabandi ku office eno okunvunaanizibwa kumpa mfulumi ngenze nibaga sijja zuwayo ayino zuwayo nkole kinfulume kati mukama wange musajja nakola ki najjayo obusente buyayina mu nsawo nabugooli kati tutuuse ku paati y'okukola ki y'okudda kati twatuuka eya tiketi yagenda twagenda kale yabalimba just agala amatize bali bakole ki babeere mugaapu navuga nantwala ku accommodation mwe yakuba enkeera nanvugayo nankola ki nantwala ku medical nantwala ku Interpol naye kinyina okubabulira bala abasajja benzi bala abasajja benzi simanyi mukama katonda abasase kaabo wawaka kaabo woku office ekikula akulabye nakwepumamu kati wasinga okubalabako benzi nyo baagala nnyo abawala bo kye baagala sigamba manya bezi baagala nnyo kyo baagala abawala baagala abakazi kale kati omusajja tugenda antwala ku ofiisi mwe twatuukeyo tugenda mu kkubo kubanga twazunga nnyo namalayo nga weeks 2 anvuga antwala kati tuli mu motoka tutambula atandika okunyeyogezaako ebiseera ebyo nandi musungwavu kubanga mpulira saagala sinaba kukola ki kukomawo saagala kukomawo kubanga twava emabega omukyala ayogera nagamba nja kumala nkola ekindi niwinge bwetutyo kyangwako kali yes era nakaaba kubanga abalala basanyuka bakomawo naye nze ebiseera byange byati binatuka nakaaba nimpulira nyina obulumi kati onanzunza antwala mu ddwaliro antwala ku Interpol kati ayagala koleki ayegatte nange kati nimugamba sebo kola omulimu gwakole bw'oba nti kanonzayo Uganda ntikukoleki ebyo oli musijja kukola sijja bisobola natandika okumpana wana kundi so beautiful natandika okumpana wana kati najjayo esimu nateekako kamera nateekako yateekako bano bakola ki yateeka kugamba yajjayo esimu nandaga abantu bowaabwe
nguze nyine eminwa gya artificial bo babateekako ki nyine gya nakyo bo babateekako artificial. Yes, nangamba engweyi eri nakyo you are beautiful kandi byebityo bitakwataga nimugamba sebo tolina kyokola ki n'obwompaano tya sigwa soose nze kinjagala nyagala kukola ki nyagala kufuluma. Omusajja nambajukira yantadde wali abeerawo mama Kiyumba bamuyita mama Kiyumba kwa accommodation na ajja from nowhere tategedde najja nagamba olwegulo just ayagala akole ki akulabeko nagamba oli nyagala Caroline mugamba aserengete wansi anti amayumba geri gabeera flat. Yes, nserengete wansi kola kingwa agenda kumbulira ma program alimba just ayagala kola ki byakukwana kati ningamba Mukama Katonda wano wonjenda vaawo ntya omusajja afukidde omusajja oyo w'oku office oyo wennyini ningamba onalina okukola kyalina okuntwala najja nakola kinantwala ogwokuna antwala nkwatirira nimugamba sebe byokunkwatirira sibyaga kubanga nampulira obusungu bona bantama bonna ne boss ne office nimpulira mbakwe nimugamba ebyokunkwatirira tibikoze eki tibiriimu gwe kole kyolina okukola omanye nyagala kudda waka. Musajja watu wenamubuulira kubanga namala wiki ntambula naye abeera musajja omuntu mutambula mu motoka mweka muli babiri so nimugamba ondeke omumirembe nze mbadde nyine ennaku yange n'ebizu byange malirize nimugamba nakubulira kinakubulira sente zinjagala kati gwe oyagala nompa olubuto saawa zino nompa olubuto ningenda nalwana agenda kululabirira sente tizuweze sebinkoze sibirabye nze nkoze umvaako nkola kinkola ekikunyumira ogenda okola omulimu gwo gwakola ki gwategeka okukola kutuza kuwawa tuza waka. Omusajja bwe yamala awo namala nga weekage emu nastopingamu kati olulala oba simanye emitwe gy'emmotoka kiyagikola kati nangamba fena tugenda tula mu maaso yagikwata ndowooza yagizingamu kati nangamba tuulaawo tutula niyo mubuuza kati kaddaama naawo kati ntuula ntyawo ndi mukazi wo oba ningamba tereeza emmotoka nzirema gwe watoyagala sijja kugirinyamu sigenda bw'oba obireka bireke kati nange nkyankala ne waya zivuddeko mugamba kubanga kyakivudde emabega kubanga katawo yako agenda kola kikunyesembereza tusembedde nimugamba bwatoyagala kati bireke ninye kyakala ninsoka ninyambuka kati kutuka mama Kiyumba oli nambuuza kiki nga togenze kati namukubira nagamba Kalina ajje tugende kati bwe natuukayo nintulinye motoka nisanga ziterereza ate nindinya ninkola ki ng'emita agizizaawo nintulinya ntugenda wetatuuka iyo nakola ki yabifuna ntukola ki ntugenda ntuvaayo yafuna byonna ebinkwatako ku Interpol bamuwa ne COVID ne bakola kitesti kubanga egitwatukoze emabega yeri expired kumakya nanvuga bulungi nantwala ku kisaawe nalyoka nangoberera mpaka ndinnya ennyonyi tiyavaawo step by step waali we namala olinya ennyonyi nandeka nagenda nange ninkomawo ebutakewa e Uganda lwe lugendo lwange. Nga tumaliza biki bye walaba ebyenjawulo byoga nti bino byo byali bisoomooza omuntu akulaba amanye nti ebiri eyo si byangu byali bisinga okusoomooza bisinga muve eno musanyuka mwagala genda kukola biki byolaba byoga nti bino na bino okusinza kudda Saudi Arabia? Bisinga bw'oba ova eno osooka sanyuka nola mukyali ku kisaaye mwambadde uniform oyina banno obeera musanyufu ogenda bangi olinnya ennyonyi mugenda ennyonyi ogirinnye eyo oba ogirinnye ekisinga okusooka otuuse eri engero nosooka kwewuunya wadde babacumi mwenna omuntu ajja n'abacuma ku kisaawe mu motoka ali mukati ntoyina nawe osobola kulaba kyekisinga tomanyi na gyoyitidde tomanyi na ku kisaawe osobola kuddayo kutuusa ku office
Ekyokubiri language barrier otuuse eri ekucyankalanya n'obula tegeera n'ekyowandibadde okukola ate omuwalabu ye bw'oba omunyonyola tokitegedde yakulaga ng'okitegedde ate naye takutegedde buli omu n'abula tegeera ki munne okiraba yamanyi omutegedde. Ekyokusatu ekyasinga okumala abantu beeri ku mmere simanyi lwaki emmere okuwa emmere kintu kizibu nnyo bw'osanga omuntu agaba omanyi oyo alina eddiini ku mmere bakodo tebaagala oba abatayagala olye simanyi bwakulaba oli munene akuma emmere togejja yesu sigalira wooli. Ekyokuna kinyina okwogira abantu beeri oba abasajja bw'oba toli steady bw'oba tosobola kweyimirira oba omanyi ogenda kukola ki ogenda kufa kubanga gye bakukwatira gwali mu nsobi gwayagadde oli tayagadde okitegeera bali babeera baana gwe shagala oba housemaid gwe olina okubategeerera gwe mukulu oba akukute oba takukute tebaagala kukola ki omukyala ye tayagala kumanya kyoba otegeera. Ekirala bwe batutwala ofiisi ze zitutwala kyekisembayo ekyo kyonyina okukikatiriza bakufaako mu myezi egi esatu egisooka awo osobola kukuba essimu bakwanukule naye kwerinnye 4 5 essimu n'obwa osindika message tebasobola janukula oluusi essimu oba bazibulookinga bw'oba omusumbuye essimu tubakola kitoddamu kuwuliza kyoba kiwedde emyezi 3 bw'eba eweddeko eyeyongerayo obeera ku lulwo ne mukamaawo mba mulina okwevuga gwe ne mukamaawo yembeera eri bwekyo. Omuntu ayinza okwebuuza magezi kigoyinza okuwa abali wanene e Uganda abalina essuubi ery'okugenda ebuwalabu okukola omulimu nga gwe wali okola? Ekinyina okubawa amagezi genyina okubawa omuntu bw'aba planinga agenda bweru asooka ayite mu kitongole kibayita Migrant Workers Network. So ajja kufuna obuyigirize obusingako afune counseling afune alabuke n'obwaba ali mu kampani atandise process ye kajja kwetegerera eno kampani si ntuufu eno kampani ntuufu. So bandu badde no basooka ne bayitira sigamba njikubira akatale oba nkuba akalango yandisose nayingira nasooka najja nategeere kyagenda kukola ki kyagenda kuyingira kubanga abaana babakwata ne bamujja eno omwana talina kyamanyi talina kyategeera tamanyi na kyayingiramu ate eri gyagenda tuuka ebintu bye bikaluba ne bimulemerera. So bw'aba ayise mu migrant aba agenda n'obw'aba agenze embeera aba alina okugipambana n'okutegeera rights ze n'okwevuga mu nyumba omwejali n'okumanya bossi yekyali naye bw'oba toyisize mu kuyigirizibwa tosobola kumalawo. Era ffe aboosanga tuli eyo tukaaba nosanga tuli eyo manya bossi ankoze ekikubanga mwina mubo obusungu buli mugiya mwina. So yandibadde nasooka nakwata ekkuba erituufu nze amagezi gimbawa bambadde ne basooka migrant. Bw'oba olina omukisa oguddayo ebuwalabu oba tokyayagalira ddala kuddayo ogukola ki okuddayo ebuwalabu okola ssente wandyagadde oba tokyayagalira ddala kuddayo okusinza ku byewalabu? Nze omukisa gwo kati tuwale kisobola kukola ki kisobola kunchallenginga kubanga kati omuwalabu talina kyasobola kunkola nekinduma. First and foremost mmanyi eddembe lyange kati ekyokubiri mmanyi rights zange ekyokusatu mmanyi okunsobola kutwaza oyo omuwalabu muwangule okiraba ntuuke ku kinjagala ekyokuna
eno Uganda yaffe n'obuwandu badde ogamba ko otuule oba otusente twange tunzijeeyo nsobola kuyiya ekintu. Uganda tewali kintu ekisobola kukola kutambula ku biseera bino okusinziira embeera ebaddewo ya covid buli omu akaaba okitegeera. Oba oluusi oba waguza akapuloto oyagala kukola kazimba omanyi Uganda terimu mirimu. Essaawa zino sikyasobola Uganda kumpa 25,000 kumpa 20,15 kubanga sibisobola. So mba nyina okukola okuddayo ninkola ninfuna ekituufu ekisingako. Embeera byonna bibaawo naye tuyina okukola kife kennyini tuyina okweberera mutulagajiri oba tukiragajirira tulagajjala obulamu bwaffe ffennyini. So bw'oba otegedde obulamu bwo kikwanguyira okukola okuyitawo kubanga abantu bali tubeetaaga nabo batwetaaga buli muntu ayetaaga munne okiraba. So tuyina okukola okweyambayamba ffenna bwe tumala otegeera rights zaffe zituvuga obulamu bwaffe netubuteeka wantu awatuufu awo tuba tuyina okuwangula kubanga tugamba tusobola kuddayo. Akasembeyo ddala gwe tebatugeza kutulugunya oba physical torture eyo kukuba kukola kutya ebyo tebyakutuusibwa kuba nayo tubiwulira nnyo. Ekyo sijja kulimba mbagambye we natandikira wali katuufu. So naba nkuba bwenti ku kampani nze ne madamu weno kampani ampuliriza kubanga gye nabamba nzijukira n'embeera yabaawo nawandiika leta nagiteeka Migrant Workers Association gye yasinde ate tamanyiyo ajuulira buulizi kugamba n'abantu bali baba abanyonyola tasobola gamba manya kukuba ebiki jova we wakuwa line joina okubeera okiraba. Yes, abaana kati bwabeno nibamanya utayina amugoberera awo boss amukola amukola kyayagala ate n'ekiralo yeberera boss takukuba n'oyimirira wakukube mulago oli muntu mukulu okiraba. Bakambu wala nayagala kukuba naye mulago oyimiridde toyina kyotya. Yes, kubanga bwoba toyewadde gambo obuvumu n'oyimirira ngwe ng'obulamu katana nakuyamba ng'olina okumanya eddembe lye okuvuga. Tujja kutandikirawo emboozi ndala. Emboozi ekyali mpavu tujja kumanya n'ebirala emirundi egisinga abamu ensimbi engeri gye balina okuzikwatamu bozikoesaamu finance kintu kikulu nnyo nakyo n'okulaba ensimbi engeri gy'olina ozimanaginga na byonna. Abalala twagala kutandika ddala omwezi ogwokusatu tujja kugoberera embeera ebeera Buwalabu oba bagenda okukolera ku kyeyo saako n'amawanga amalala bibasoomooza saako n'ebintu mwabali eno ebyokuyigirako nammwe abali eno eyo Buwalabu. Atakuumira mpeera bankumi nze Moses Wamala, Uganda ey'enkya.